Nze ssemujju nganda Ibrahim. Nze nasooka okuwandiika story nga ne monitor ezikwata ku by'obugagga by'abasiraamu nga Mubajje abitunda. Omuyindi omu ng'abayindi bagobeddwa yawa Supreme Council ebizimbe 3 ku William Street. Nga Mubajje tanaaba kujja nga ebintu by'abayindi byonna bwe byafuuka. Newafubutukayo omuyindi ne balooya mu kibuga ng'aga nti ebizimbe ebyo 3 bibye. Omusajja eyawaayo ebizimbe nga biwa abasiraamu yafa naye mutabani we ng'ali Canada. Mutabani wajja aga nti bino ebizimbe kitange yavaayo abiwadde basiraamu. Kati balooya bateekawo entegeeregana ebizimbe 3 baga Supreme Council twaleko kimu kwe kuli omuzikiti gw'oli ogubeerako ogwa William. Oli eyabadde abikayanira mbu naye atwaleko kimu. Bafunye court settlement. Ekizimbe ekyokusatu tukitunde tusasule balooya basayidi zombi. Kati bw'owuliranga omugenzi Ssekamuzata aga nti Muzata nti Mubajje yapakira ssente mu jjubba byali bituufu. Bwe bamala okutunda bakitunda miliyoni 9 ne bawaako Supreme Council miliyoni 3 esasule balooya. N'oli omuyindi omulala yayaze okubba ebizimbe naye n'atwalako 3 asasule balooya be miliyoni 3 ne baziwa omutabani abadde azze okakasa nti ebizimbe bya Supreme Council. Mubajje bamuga atuwa account tuziteekeko agamba nti abakozi b'ammanja bali eri banninze temumpisa mu ebyo biwanvu. Ayagala za mpeke. Bazimuwa zinga mu jjubba zikuba musaafe ya black agenda zibule. Muzati ayogeranga ebintu nga ndwanga ebyokusaafa. Ssemujulika naawe. Bino nkulayirira ne bwe nnyingira entaana Mungu n'abimbuuza. Nkugaye bino mbyogeranga mu namawulire wa monitor then. Eyo process wetutandikira. Tugatako kakeeto. Olwe bayitanga bamuziri Sunni Association babanga bayindi. Bwe bagenda bakomawo ebintu byabanga nabo nga abasiraamu abayindi. Bwe babatandika batwalaganya ne wabiwa abasiraamu ba Uganda. Omumuli omuzikiti gwe Nakasero. Omumuli ettaka eriri ku Sawa ya Queen. Mwalimu n'ekizimbe nga kiri awo ku Bombo Road wetandikirawo kwinalanga bikwetoeriyo. Kati ebyo bye bingina mbasajja balaba lizie Nakasere gwako kwaba Ngolo chairman wa Uganda Muslim Supreme Council chanaba wa vice chairman akwatagane kaketo lizie yali gwake Nakasero bagena mu KCC bagiza bupya akati kaketo bwamala okuzza bupya lizie basoka yawali ku Sawa ya Queen bagize bupya nangada taguziza basajja balaba amuyambiko okuzza lizie twajja balaba naye amaana asamulawo. Kati bino nze sifana nangaba byogera ko bwogezi manje byava abakyala abayindi abo bafa ne bali bakadde bansanga nga ku monitor very old bayindi bazo okumbulira ebyafaayo by'ebintu ebyo era oli wadde mabega mu mawulire ga monitor jabisanga. So Mubajje okuva ku lunaku olusooka bwe yali ku ssente ezo yatwalira mu jjubbe mu saafe ya black jjubba simanyi kalayo ne saafu nali njimanyi. Nasanga Supreme Council abasiraamu twagala nnyo Amin era tiri asobola kumutujjako. You see, under the colonial administration mwe abakatuliki n'abaprotestant mwegabira ebintu ne bigwawo. Amin bwatuuka nagaye kadawe abakatuliki bawo abasiraamu kutambala esasa twaligabana nalyo anti ate mwe mwatuwa bakolonial sibaga abo nabo batwale ku kali akakunkumuka. Kati Amin najanga atuwa ebintu ng'abasiraamu nafu kubeerawo. Mwe mulire nettaka erivuddeko kati obuzibu olw'Esembabule ika square mile 2 olw'eriri emijeera yatulekera factory nga ndi Makena li chairman w'abayizi abasiraamu. Tugenda ku Old Kampala waliyo mufti yafa Muhammad Semakula mujjukira tumugamba at olwo nga badidde factory Amin yatwekera factory ekola biscuit nekola toothbrush babitunze. Amin yaleka nga tuwadde ennyumba 13 bangalo ziri najana nkumbi na masuba. Utwagenderaawo nga wasigaddewo mwesulamu mukase kaluwemba 29 bazitunze yatuwa ebizimba awo. So Supreme Council Amin yagireka nga agisembezezaako nga mmwe abakatuliki n'abaprotestant we muli nga ngagga. Kati bali abasookawo bajja batundawo basekase simba buli
kibawenya ne wage kino kya Supreme Council nga batunda kati Mubajje ajja asanga biweddewo anti byabanga binyemu nga ntebabimanyi biringa byabayindi kakati n'omuwendo nga gulinnya Mubajje ngajja ng'atandika guno omuzikiti meanwhile ogwa ebizimbe biri ebisatu okuli omuzikiti ebya William Mubajje kye yasigaza nga bamaze okugabanako ng'akiguza basajja balaba olwo ng'ali ku Supreme Council basajja balaba ng'akiguza Drake Lubega nga batandika Mubajje nga anoonya kwe batwalira ne wali awali Kololo High William era buli ewaali property nga ya Busiraamu Mubajje nga tandika ginoonya na tiimu ye kutunda kyebavaako ne batunda kwavuddeko okutunda eri ettaka ery'Essembabule ekyavuddeko okutunda eno poloti eri ekittante nga buli kyebazuula banoonya wamula oli batunze limbo embalala bayodde emirambo bagisudde mu lusaalu abeerira wabalaba nga bakutte emigo banoonya Mubajje naye atunzeeyo buli waawulira ewali akataka anoonya muguzi so kati bino namulabye nga yeekaza naye nenzijukira kooti Mubajje bamuwaabira baseeka bamuwaabira kooti yagamba nti Mubajje alina obuyinza ng'omuntu trustee ali ku Supreme Council okutunda okucommittinga Supreme Council including sale of property naye ensobi gye yakoze kwe kubalimba mu Busiraamu okulimba kinene nnyo era ffe hadith zitutandikirako nga tusoma abaana abato tuyeeya nga twakatandika tugamba nti ayatul munafiku thalatha idha hadatha kadhaba tutandikira obubonero bw'omunanfuusi buli busatu bw'aba anyumya alimba bw'aba munanfuusi era Mubajje singa tuli mu sheria singa talina bulago nti wambuze kwogera nga mutabuliki mu nkolo y'Ekisiraamu kasita kooti egambye nti tuli munanfuusi baba bakusalako mutwe singa tuli mu sheria nga yeramula mu Uganda ayatul munafiku thalatha idha hadatha kadhaba bw'aba anyumya alimba omunanfuusi mu Busiraamu aba wakusalako mutwe very dangerous person kakati awo wetuli comment ewedde okay awo naye what's the recovery because when nawuliriza Mubajje aga nti bino nti waliwo executive committee Ssemujju Emmundu bw'agitunuza mu Sheikh Mubajje ng'omuntu naye yaga nti waliwo executive committee ye yasayininga nega nti lino ettaka ly'Essembabule tetulifunamu tulitunde nono agenda mu kooti aga nti atachinga wali wamanyi nti Bassemujju bajja kayana n'abalala bajja kayana maybe government ejje ecompensating oli kyavaaga nti oyo katemba kubanga omuzikiti gwa William nga Mubajje amaze okuguza basajja balaba n'aguza Drake Lubega abatabuliki ne bakwata embazzi ne jambia ne baguyimirirako ayingirawo wakutemako omutwe gavumenti eyingiramu basajja balaba bagumuguza milioni 9 n'aguguza Drake Lubega 1.5 billion government ne compensating 24 billion zebawa Drake Lubega ne baziweerayo mu Uganda Property Holdings nga yesasule omusajja yagirimu nga agikulira nali mukosase nga abuuza ndi bakati kino ekyapa ndikikola ntya ng'ekyapa kyawo Uganda Property Holdings Service Limited nga yekiina yenunula gavumenti gye yayisaamu ssente okugula era ne weeyogera Abasiraamu abasinga tebakimanyi naye kati nakendeezaako nnyo okuyombera ebintu ebyo nze nga ndowooza Mubajje wali bitunda ne bigwawo tulifuna emirembe nga kyendowooza naye Abasiraamu tebamanyi nti ekyapa kya William Street kiri mu Uganda Property Holdings Service Limited. Actually information omugenzi Haji Hussein Kyanjo emyaka giwezeeko Abasiraamu baali bakayana ku appointment ya head teacher e Kololo High. Haji Kyanjo nangamba nti Peter ekizibu kye tuyina nti Abasiraamu baffe tebamanyi nti n'eri essomero lyafuuka nga bw'olaba Kittante Secondary School ne Old Kampala lya government 100 ku 100 konza ate litya Kololo High yalinga y'Abasiraamu naga nti property government Mubajje bwe bagitunda
Gavumenti